Oyo Catherine Kusasira namugamba ebintu bya president tobiteeka mu mawulire era ne wange sikyayagala mulaba. Nalweyisa ayongedde okutangaza ku nsonga za Catherine Kusasira ennyumba bagitwala n'ebintu eby'omuwendo ebirala. Kale ankwaniriza buterevu ku mukutu Viki exclusive era nga akuweereza simulala bampita Viki mukwano gwo. Thank you so much for subscribing. Video nkusabe soko jimpeleka like bw'oba tannabakubera nga mukwano gwange ogikampera songa natanatoyongako mbutongole nkusabye subscribing abomala kwata mukade ate kaje mukigambo personalize kateke mukigambo all songa ye aseka matovu akugamba ajja kulombereddwa y'ensonga kugwe asumbuyibwa ebizibu by'enjawulo nti mwana wattu mweyunire ensonga tezijja kusigala kyekimu naddala mu bizinensi emikisa gyesibye sente zikuyita mu ngalo ate oba oliawo ogoba kubya passports na visa ensonga z'emirimu gyonna gwe mubeera nga omukubirako ajja kubeera nga ate kutaasa mu kizibu ekyo. Kakati Nalweyisa yavuddeyo nabeera nga ataalambulula ku bitambula naddala ku nsonga za omukyalo omuyimbi ate era nga mu ngeri endala ono abeera presidential advisor ye Catherine Kusasira mukyala Seruga. Catherine Kusasira navaayo mabegakaawo ne mbategeeza nti ayina station gye yaliko that was CBS nga akaaba era ng'ensonga yali emukabya nti ebintu bye bigenda ate naddala abali ku ludda lwa NRM tebamuyambye n'akabinja ka President Yoweri Kaguta Museveni nti tekamukwatiddeko kusetolinga bbanja lino oba oliawo eryamuyingira. Okusinziira ku Catherine Kusasira agamba ebbanja lino oba ebizibu bino yabifuna ku lwa NRM. Yagezaako nnyo okuyirawo NRM omubiri naddala mu biseera ebyakalulu era ebintu bye awo we yatandikira okubeera nga oba oliawo abisinga mu bamanelanders. Mujjukira bulungi nnyo nti Catherine Kusasira y'omu mu biseera bya campaign ku bantu abeeraganga ne ssente era nga waliwo n'akatambi olunaku olumu akayitingana nga Catherine Kusasira ono avuddeyo ne mukwano gwe nga ali mu mmotoka yali yakafuna V8 eyo gye baamuwa n'abeera nga ate alaga ensimbi mu mmotoka nga alaga yakikubye. At this time y'omu kwabo abali mu kubeera nga bakaaba nti amabanja gabatuuse mbulago. Nalweyisa agamba nti Catherine Kusasira yagendanga yewuwe mu ofiisi ye era paka n'olwaliro takyayagala kubeera nga oba oliawo omukyalo nadda mu ofiisi ye basobole okwogerezeganya ku nsonga ezikwatagana ne NRM. Kamukuwe omwewulirireko gwe kennyini. Kati bakasalini bano kasalini njogerako naye kati sikyayagala kwogera naye kubanga nze omuntu bw'ayagala okuswaza omukulembeze mpulira bubi. Kasalini nayogerako naye ne mugamba Kasalini ky'olina okutegeera era ng'ebyo byewulidde njogera abawagizi b'NRM bangi. Ne mugamba Kasalini yawulawo gavumenti eri mu buyinza eyava mu kibiina ky'NRM then ne NRM party. NRM party yetula ekyaddondo Secretary General yetodungo ayina deputy we ye Namayanja. Ekibiina ekyo kifuna ssente okuva mu gavumenti naye tezisobola kumalayo obukadde omukaaga obulonda akalulu. Ssente za NRM Kusasira namugamba dda zibeerawo mu biseera by'akalulu ng'abasuubuzi bacontributinze nga mikwano